mbulavu y'okusoma katabo new chapter after new chapter gwe bwe tumala tukola bigezo new answer after new answer yo bakaise kafefe busanto kite. So 2019 next level iMac icon repossessor Mr Gadget of course 2019 tuzo amanyi manji Star TV Metro FM Sunday sawa mwenda paka jitukowereyo then ne Monday sawa 10 paka musanvu jitukowereyo. So Metro FM Star TV so unakolero mukajimelo ka Star TV wana wetuletea abatoto mufu mu bukodyo bupya mu mberere eriwo mu industry mu training angude ku mukulu the smallest rapper the one and only Fefe Busi 2019 history maker 2018 azokusemera ambeje muje kati betulabako alesi yale wali ko mukululo mulimu abantu bolise nga twali tubamanyi Rachel Ray mani tumma ate yali yandizeddi yandi komyodi so Fefe nsawo buze kubatula ku munyenye gwanga Star TV na tuwiza ku 90.8 Metro FM na streaming live kuva ombweru wegwanga abantu wona kuje batulabira abatulaba Uganda Kampala n'ensi zonna zonna ziriranye obaganda bange bonna mugamba kyabali ku munyenye gwanga Star kitegedde ate nga muli ku Metro FM era kyekimu bakaseka Fefe Bosiko karapa kasinga obutono kunsikiro zango balutandikira kuzirongo dda wansi anti mbamba sazeeko tubinyumyeko tuyagala nga tetukikwata ko kyatayaga Visita. Fefe tutandikire wa semanyi John twala tutandi amanya matufu atsoka tu abantu bayise kuba you really do this abantu bayinzoloza amanya musajja yani by the church tutandike kumanya yo amanya matufu abatulaba amanya matufu bampita mukiza Frank ya Fefe eri kuba rap nompa neziranga oli musajja muki ndikasajja kafumbira kesite mbadde manyo ni muganda ntitambula mungo omuganda negeje ne buganda nafuna eri nyanze yigane ndiranga bi nimulujalo munguru bukenya sebo nyinzo kutwala ate nenkuta Fefe azalibwa ddi yo Fefe azalibwa 1993 nga mwenda Desemba bwa kiroma mu lukuto ne lumusimba so myaka emekaawo myaka 26 27 murenjawo so njaga tutunulire oze ozalidwa asomyeko bate yasoma ko teyayita teyayitayo yasomako yasoma mpaka ku level nga nasare yagisomerawo nabulagala kusomera bakayita Sunrise then primary nagenda kunankula be junior school yasomera n'omutujju secondary choka mu mutujju yasomako nali manyi bino ebibi byefumba yasomako nasomako na primary alabika yakoma mu Olive te kasente oba mbera alinga omutwe nga dami simanyo jamu then secondary nengenda ku Stiland College Matugaje nasomera n'aba wanuka Lydia yagwe muyita Lydia Jasmine yeah so tutunulire musical career ngoze Fefe tutandikira wa wetutandikira mba kusomera awo ku kikyali kyange ki Gravity ekyo kyennyini kyewasoma nakyo mu primary ekyo okisanga olwo omwaka kyo kikubyemu kyali kikubye Walumbeza naye ngera ku kyalo twali tweraba nga ajja ne muwandiikira n'ennyimba ku kyalo wane nabulagala yali ayagala kuba musambi wa mupiira simu ye n'ekibuli okiraba ekya Gravity kibuli okiraba amaanyi ebintu by'amaanyi kokola tuyakokola teyirimu kawowo kati bambi bwe nali ku ssomero ngenda okuwulira ate kikyali kyange kyendesseeri kyekyabivaamu ebyokusoma nga kikikoze kikubye ngamba mwana nsomera ki kati nensooka nembeera ku ssomero naye nga sisoma nga tubitegeerako ndalogambabindwisa mwana bindwisa kati bwe namalako elevo nenzija nagenda ku Garden City nali ngenza okufatamu kuyimba ne musangayo ngamba kuyimba kuyandaba nansanyukira bambi nagamba tugende tukikube mwegatako netutandika tukuba netukola Trouble Entertainment watulabanga kiraba nekitambula so Fefe ava mu Trouble kyekikujja mu Trouble ekinzija mu Trouble nabeerayo emyaka ng'esatu naye namala emyaka 3 mu Trouble nga nyina akayimba kamu kayimba kikoli oyina Summertime we Busabala Summertime mu Kampala ngaze kayimba kamu for 3 years nga kenyimba buli bwentambula ne gwe ebanga gali aliden so over mu Trouble otandika solukali yawo oyina wera wekonako bwe nava mu Trouble nali njizeeyo binjize kati ne mmanya ate kati seetaaga kkulu
wetaga kuba kutambula netaga kukyefatira nga gwe omuntu era nasooka nentya mwana neŋŋamba biyinza okuzitowa okuyingira mu bbaala nga bamba nsinga n'okumba businga bwe mbasize na gravity nga bamba kikono nti oyo tetumumanyi neŋŋamba kati ngenda yitangawa nenfukamira nensaba Katonda kuba eri natuuka nga ndaba sirina kyenfunayo nga sigenda kweyongerayo byembeera ebadde yeemu entandiko kifata lupi nga nyingira amabaala ekirungi ebbanga lye namala ne gravity nali nakola n'emikwano abalupi baba bamanyi nga wakasanga kafefe busa fefe busi kyekiriwo bwentyo neŋŋenda nga nyingira amabaala buli omu nga mufata bwentyo so tutunuulira ovudde wa gravity otandise katotandise kayimba kikotandika nako kuba eri already wali kalikamu myaka esatu kati nga tuvudde tutandika serious business bwe nali mbayewo gravity na twakola collab kuba omuyimbi kyayinza okuyambako nadanga munene kugwe kuwa collab nakolaki notambula nze nabeerayo ennyo ebbanga ddene nga kyaninda nga nkimanyi kyali wangepromotinga bulungi music apika asasula nnyo media omuzanyo okitegeera nga nkimanyi wenkolera naye tune erina okuwanikamu ne tugikola bwe twagikola munnange yavamusibye nali nasuubye teyapikibwako wadde sina we nagiraba kutwala eyo decision kati okutandika ebyange natandika n'akayimba nga bakayita kaako kafefe busi kakyalya kakabi kaako kayinde swagane rwape zakabi kaako kakuba bikigwe tokivaako kaako akakayimba bambi kankolera nnyo ne kanzigulirawo amabaala badije roja ne batandika okakuba kuzive nomukuzira futazi kubi sirabya veno mu beach bar sande mu beach bar nga sande oba toli ku beach bar ya veno oba ine ekikyamu in fact oba toli muyimbi mu Uganda so tujja fefe asambadde akajogamira nti ntula mu bantu kati kano kayimba kandeeta ntulira dda mu bantu kayimba kyaka kuintroducinga n'ogamba nti kati ensi entegedde ng'ovudde ku ba DJ abali mu entertainment tutwali tukufunye naye wansi abantu tufiiringa nti fefe waali akayimba ndowooza kolabo gye nasooka okukola ne Shiba nsekula abayuda nsekula busekuzi nsekula abayuda nsekula abababylon nga tebadda yaman akakayimba nali nakakolanga solo project kati era byali biseera bya Haitebo Monday eyo jijukire nasanga kabako nangamba jefukiwa akolaje akunoonya nangamba jefukiwa nentukayo wange musajja nanyamba nampa collab ne Shiba nga tebakusasuza wadde lupi yansasajja wamuona otya waliwo bakakuba milioni 12 waliwo bakuba 25 atukulira kumanyinga profile jefukiwa jaina ngoli muyimbi muto yampita kati bwamala okumpa kolabo akayimba netukolaki netukaddamu kati nga sente za video nangamba sasulaki ekitundu oba nsasula video yangamba nsasula video kuba teyansasuza kintu ki kyonna mu audio kati video side yo audio yeyamusasula yeyasasula ne case mwali mu case yakwata case yakwatamu kati naleeta ne Andre n'abasasula video limba netuluddamu olwo abalaki simanyi kuwajja oba abalakodde oyingire TNS simanyi nakumanya kati nkunyumiza sente za video ezimbula ayina gwe yali agamba okukozesa ne mugamba yambo za tukozesa ni namugamba Frank ajja kuba ibambi yakuyinza okwangwira ate ayinza otegera embeera dewo atuwa kabi okitegera yayina ku brand nga amanyi akumanya asobola n'okubanja asobola okubanja oba ebitundu asobola okwata okitegera nangamba kalira aba Frank ajja muganda wange sente zambula yo kunanda ngokumukunya amasimu nangamba gonna oli mukuzanyiramu bintu project ngenda givaako nze nentuuka kati nga nkoye mwana amasimu ga pressure sente zimbuze nemugamba omukulu nze sente zimbuze awo twatandikira
mbulavu y'okusoma katabo new chapter after new chapter gwe bwe tumala tukola bigezo new answer after new answer yo bakaise kafefe busanto kitegede buli Sunday countdown show wali eri ku Metro FM atongo kitegede sawa musanvu mpaka mwenda nga tuzibabalira fefe busi waberako ate ngo kitegede tuba ne rupi numberless ne sticker man mu Sudan mubereko yaman ku Sunday countdown show bazibale po